okubayambira bagenda okubakuba endongo kale mujja tubeerewo okuyingira kwa bwereere weetaaga kujja kutuula kunyumirwa anywa n'ogula ekyokunywa kyo ate anywa gwe n'onyumirwa endongo ku bwereere. Ogenda zanya namba ki? Omupiira nze nja kuwagira abaana ba telefoni naye nga balinayo uniform ekutuuka zibula tuyagala okugamba nze yagejjera ensi yonna eno omwana ono naye nja kuwagira sijja kwambala nja kuwagira kale tunange nja kubaayo. Tugenda saiba twalese tumaze namba 9 tuwe ku namba 8 tuwe ku namba 8 w'omwaka oguwedde namba 8 Nsimbudde Edi Kenzo. Kenzo omwaka guno tanaki. Omwaka guno alinamu ennyimba ndozanga 6 mu mwaka guno. Naye ennyimba ezaddala talinaamu. Kati ndowooza Kenzo abadde bize abadde mawulire naye alinamu choice no collabo alinamu la remix yene yali later alinamu nkuwe kati ennyimba zonna nga bw'ozisoma alinamu Nyonyi Nyange Florence ennyimba ezo nga bw'ozisoma alaba telefayina essaawa eno ayinza okugamba bula nange mbadde siziwulirangako Nyonyi Nyange oba lwe lwiwankuwe oba lwe lwiwa Nyonyi Nyange ke kali latest ka collabo kitegeeza nti n'abatulaba nabo bayinza okuba beebuuza oba nnyimba kyezo nga sizimanyi kyembadde nkugamba nti waliwo ennyimba n'ennyimba ezaddala kati ennyimba ezaddala ze ziyiseemu abantu ze bamanyi so omwaka guno Kenzo abadde talinaawo ate tetumunenya nnyo because abadde bize ate ebintu byalimu birimu ku ssente kati wobeera ng'onoonya ssente ate byolimu nabyo bigenda leeta ssente wabisuubiza nti maaso awo ogenda kikuba kati osigala ku biri byolaba nti bigenda kuleetera kasente akategereka so agobe federation akube ku ssente ezitegerekeka tewali amunenya omuziki anaaguddira ng'amaze okufuna ssente because era zanoonya naye guno omwaka takiise. Okay, atuwe ku namba 7 tuwe namba 7 ani namba 7 akoze atya anko namba 7 awuyo follow and then namba 6 omwana Alimpa soke ku follow John Black guno omwaka ndowooza olimbayo ne Lydia Jasmine lulungi bannange luyimba lulungi wenda balutambula ate lwali lutandikiddewo nga lwakatandika nga lwakafuluma yafunamu awo abamutaataaganyamu oluyimba waliwo abaali bagamba nti lwabwe era ku YouTube gye luli nga waliwo omwana yasooka oluyimba bamuyita oba King Lion something like that kati nga gye luli era lwero lwennyini nga terina kikyuseemu oba King Lion yeyaddukamu naye nsobola olumu ngenda n'endowooza nti oba muntu ono adduka mu studio n'akola oluyimba awulira olwa tugeze oli muyimbi munene ndi munafu ndi muto nempulira oluyimba lwo nenzuka nerukola nenkusookayo just imbuukire oluusi kibeera bwe kityo naye ebiseera wabeerawo era ebibaamu oluusi abaana bano abato olumu baba batuufu olumu si buli kaseera olumu baba batuufu olumu bebayiikiriza ne bababba ennyimba zaabwe oluusi nga waliwo yaluwandiika n'aluguza ono n'aluguza n'oli naye ekya John Black asaakitege nayogerako ne John Black nga lwakafuluma awo naye naŋŋamba bagenda kitereza naŋŋamba oluyimba yalukola mu covid eyasooka n'alutereka naŋŋamba oluyimba olwo nze yalukola naye tubireke lwakuba lwamala ne luterera ate abantu balwagadde lubadde lupiikinze naye aba yeetaaga odduzzaako lwakuba Jasmine ate alina lwagenda otta naye lulungi nnyo naluwuliddeko lulungi nnyo kate luyinza obikka luno era John Black yeetereza wabala basheeno namba 6 Alimpa Sindon mwana oyo bannaye yatukola bubi nnyo kubanga akayimba kenze ke nalondanga song of the year omwaka oguwedde by the way kekali akayimba k'omwaka naye omwana eyanyimbira akayimba k'omwaka ate yagenda na mwaka bulwadde obulemule mu bwali waliwo ebintu bitatera kwogera ku mpewo naye maybe eno shemanye ey'olwokuna nzibumukko ebimu tubyogera nti Alimpa abakuyimba n'alemerawo abayimbi bangi beyali ajja okukosa kyova olaba nze twali tukimanyi nti abalina okuyimirira mu Alimpa baali balina kuba bangi omuyimbi alina ttaaki y'akadongo kamu ng'ayimba ebintu ebinyuma abantu ne babikkiriza naffe aba bulijjo ne tubikkiriza aba muzibu nnyo abalina omutima gw'endongo ye Uganda mu ye bw'ajja n'ayimirirawo bw'ajja n'ayimirirawo bw'ati aba muzibu wa kujjawo kati abalengerere wala bo baali bakitegedde nti ono omwana ajja tufuukira ekizibu ne bakola batya ebyo mu ndongo mu ebiriri tutera byogera ku mpewo olimba
toyogera bino bya Carol byayogeddeko ate Carol byayogedde bikyamu byandongo bituufu naye lwakuba by the way nayagadde okubuuza ekintu ekyo oba Carol bamumiskootinze si kituufu Carol byayogedde yabyogedde mpozi nga yatidde butirivu naye no nze kye nawulira yayogera ku mukyala yamugoba ku stage ne kiggwa then nayogera ne kubaamuloga katukigombe bwe tutyo kuba bwe yasooka kwogera kubaamuloga owa stage gwe yayogera oluvannyuma ne kiggwa okay kyonna kye yasooka naye kyasooka ne kiggwa then nayogera ku kirala ne teyagamba nti eyangoba ku stage ye yakola ki but bannamawulire balina omukisa ku interpreting naye ba interpretinze bubi kubanga bino ebintu ebiri byonna bisoboka ayinza okuba nga oli mulala nga nono mulala oba okitegeera so nalabyekawo nga bagamba Carol bikyentalo lelele tosagamba naye bambi bamumiskootinze ne bwaba ye kye yali ategeeza naye si bwe yakyogera ne bwabanga yewomu naye teyamwogera kubeera bamubuuza oli ekugoba ku stage yakukikola nagamba nedda naye ng'abaana nno baloga eddogo libuukira mu naye bannange ebintu ebimu byewuunyisa lijjira mu 18 lyeyisiŋŋanya liti lijja liriko n'obumansuka kakati kyagala okugamba Alimpa bamukwata Alimpa olusi teriba ddogo naye bakuzanya emizannyo bakuzanya kaadi nga ziba nzibu nnyo ne bwokola ensobi emu ne bagijanjawaza ne bwokola ensobi emu ne bagijanjawaza kubanga babaagala making sure toddamu yimirira kuba kyatuuka ekiseera nga karakita ya Alimpa buli omu agyogerako nungi ate nga n'ebimu tebyalinga bituufu naye nga abamawulire babijanjawaza kyo kituufu bamuzanya kaadi naye akyasobola okukikola naye tasobola kudda yekka omuyimbi otuukamu eyo embeera naawe oba weetaaga abakubalira omuzannyo abakuyimiriramu nga bamanyi kaanaaba wawadde omukisa nsuubira tayinza kubulwa basobola akitegedde afuneyo abamuyimiriramu ye nga ye takyasobola kudda yekka wadde sifa abaamuleeta naye n'abaamuleeta yabagoba nkwata bulungi Shiba ku namba ndowooza bwe mba sirabye bubi ku namba 5 Shiba omwaka ogwedde yakola bulungi nnyo kwata bulungi ku namba 5 then Kabisi Kandagala Lutalo ku namba 4 Shiba omwaka ogwedde yakola bulungi nnyo yalina n'ebivulu bya back to back ku Serena yakola 2-day concert ekintu kye nalowooza nti bane research yali alina okibayi ate era yandikikoze papa lwakuba research simanyi maybe tujja tesaagala mwogerako nnyo kintu ekyo twakireke guno omwaka Shiba alina concert ku Kolo Airstrip Kololo alina concert e Kololo naye twogere ku Kyalastia Ekyalastia yakola bulungi concert n'ennyimba yalinamu oluyimba lwa Mudra olwa ayi yalina nkwata bulungi yalina n'oluyimba lwokusatu awo ndwerabidde yalina ennyimba 3 ezakola bulungi last year yalina oluyimba ne Saha muwomya zakola bulungi ennyimba 3 kati guno omwaka yatandika n'amaanyi oluyimba olupya lwe yafulumizza waliwo olwa video gye yakoledde mu kibira ziga gye yakoze nkujjukira waliwo olulala olupya Kikabuka Kikabuka oyo yamutaddemu sente nnyingi oluyimba lwa video ya kabi era zigatumwa credit naye oluyimba ddonga ddo oluya nti lwali lubulamu okumatiza abantu nkwata bulungi audio yali abulamu nkwata bulungi luyimba lulungi naye era olaba terumatiza nnyo terumatiza nnyo mu bantu kitegeeza nti guno omwaka Shiba tanabafuna luyimba lugamba tusalawo kati komeo katono temuvaako